Kisa kya Mukama. Emyaka egyo ekiyisa wali oziriseemu nnyo abantu ne bagamba nti kale yadda kati mukulima naye ssebo wayina kati akayimba ekyo kyebaliza Mukama. Kyebaliza Mukama. Oyogera nkola kiki? Tewaliwo enti oludde okundaba. Oba omusajja yakuleseewo. Tombuuza bintu by'abasajja kati. Owayisako obuuze noonya akantu kawe. Karo, kiri waliwo ebiseera bye byayitingana ku munno gwe wakola naye oluyimba Eddie yawe ne bagamba asabiriza nnyo abantu ne bagamba abantu Karo Nantongo ye ayogerawo ki? Tewali gwe batasaba ng'oli mukazi. Omukazi yenna bamusaba. Bw'otyo bw'okimbuuzizza buli mukazi yenna bamugambako. Naye oli wa ddembe okukkiriza oba okugaana. Wasinga ku bafiirwako mbwa naye tewali gwe batagambako. Waliwo ebitambula muno obudde ku social media ebya Fresh Daddy wabiwuliddeko? Nabiwulidde. Mwe music industry nga esusse. Esusse ki? Esusse oba mbiyita bikolobero muba mwakava ku guno n'omufuna ebirala. N'abatali mu industry babiyitamu. Naye kiri kyenkugambye nti gwe baba bakwanye. Kikyokoze oba kyandolinze otya. Story nga bwe nagirabye. Saagala kukyogera naye. Omuntu bamutwala batya mu room ne bamugamba ajjamu engoye. Anyway saagala biyingirira simanyi kyaliyo naye ekyo kyonna kiddayo ku kiri nti twagala nnyo ebintu by'amangu ffe abawala. Kubanga oyagala okubeera omuyimbi, oyagala okuba star. Abasajja ne bakozesa ensobi ne babibaamu. Naye bw'obeera toli mugezi nnyo naddala ng'oyo omwana emyaka mito oba toli mugezi osanga bagenda kukozesa ebintu bingi nnyo. Bagezi kikowa abayimbi naddala abaagala okufuuka sita nga Karo Nantongo bajja bayimbe jangu oyimbe ate beera mukakamu beeramu like okugumiikiriza beera patient because tosobola kufuna hiti leero n'ogamba n'enkya jjabaawo n'enkya jjabaawo so ogifuna leero enkya n'ebula oba n'ogifuna n'eddako so olina okubeera ng'oli patient oba oli mu kuyimba because industry si nyangu naye bw'okkiriza abasajja bakutwale bajja kuyitamu. Karo Nantongo gwamu ku bayimbi abalina oluyimba oluliko olina oluyimba aliwa oba oliwa abantu beebuuza Karo Nantongo banne bakoze concert kirowoozaako katobe next year oyo nga bagizi bayongedde amaanyi next year oyo oluyimba lwoliwa lukutte nnyo kikyozaako ndowooza mwezi nga gumu ngenda leeta oluyimba olulala nalwo maanyi so tusaba nawe olukolenga oluwa bwakoze nange neyanzanyi bwana wa Wankima nja mugamba